Okyusiza route. Genda kuyita wano. Basi naye moja tu. Nze Lieutenant Colonel Jemba ndi muduumizi wa brigade eyitibwa Wantokora nga eri under first divisions. Tuzze mu katale kano aka Bwayise nga ebimu ku bikujjuko byaffe ebya Tale Sita. Tale Sita kitegeeza ennaku z'omwezi omukaaga, omwezi ogwokubiri President Museveni bwe yasalawo okugenda mu nsiko anunule eggwanga lino Uganda. Ebikujjuko byaffe ebikulu biri mu bugwanjuba bwa Uganda, naye nga ffe wano naffe mu kitundu kyaffe kye tutwala ekya Kampala ne Wakiso tuzze okuddiza ku bantu b'e Bwayise nga tugezaako okujja mu mulamwa gwaffe guli okugamba defending the gains of the revolution and remembering the sacrifices of the freedom fighters. Kitegeeza nti buli lunaku olwo tujjukira ebituukiddwako ne tubikuuma obutiribiri okussaamu n'okujjukira baganda baffe ne bannyinaze abaafa nga balwanirira eggwanga lino. Olunaku nga luno tuddiza ku community oba ku bantu aba bulijjo nga tubagamba nti weetuli tuli ready and prepared okubukuuma ng'abo abantu n'ebintu byabwe. Ekintu security kigazi nnyo, kizingiramu n'ebyobuyonjo nga okuyonja akatale nga bwe tubadde tukola olunaku olwaleero, kubanga tetusobola kukulinda ng'oli mulwadde. Bw'oba omulwadde tetusobola ate kukulinda, n'olwekyo ebyobuyonjo tubisoosowaza nnyo nti wano si we tusookedde ate si we tusembedde. Omwaka oguwedde twali tujaguza emyaka 44, twali mu ggombolola y'omukulu w'ekibuga eya Lubaga. Bwe twali tujaguza 43 twali ku 5 wali. Obubaka bwe tubawa nti ebyo byonna bisobola okwogerwa naye ate tebijja kutuukirira, kubanga ffe omulimu gwaffe omukulu kukuuma bantu n'ebintu byabwe ne programu za gavumenti zonna. Wabaawo abatiisatiisa abo tujja baŋŋanga, kubanga gavumenti tekoma na kulonda. Tetugenda kuggalawo offices zaffe, tukola essaawa 24 kye bayita 24/7, tetwebaka. N'olwekyo tewali kutiisibwatiisibwa, era okujja kwaffe kuno kwe kukakasa abantu tukyaliwo era weetuli tujja kubaawo. N'olwekyo tewabaawo muntu yenna akkirizibwa kutiisibwatiisibwa, kutiisatiisa muntu mulala yenna.
mateeka oba za kulonda oba zaki zonna zijja kgenda mu maaso n'olwekyo abo abadduka bwe babaawo tutwala obubaka buno nti ekyo tekijja kubaawo enteekateeka zonna zijja kgenda bulungi mu maaso. Sanze nze Aisha Nabasiru obuzibu batusanze obuzibu bwa kizimbe kino batusuulira kasasiro batusuulira pampa z'abaana ezigwa mu mmere ne batusuulira paadi zaabwe ne bazisuula mu mmere kwegamba tusangibwa obusa okunyigirizibwa kungi batuyiira amazzi bwe tugenda ne tubagambako tebaagala kumanya obuzibu byetusanze. Kiki kyemusaba ogaye mwagera ku poliisi tugakwogerako nawe linda ku poliisi letweripootinga nga bw'omanyi omugagga tayagala kwogerwako tayagala kugambako ku bantu be obuzibu bwetusanze. Kyokubiri kyetusanze batuyiira amazzi gaveeyo waggulu ndowooza mukalaba gaveeyo waggulu batuyiira amazzi nga tutudde wali yenna abakyala waffe oyo omukyalo oyo gwolabye n'akazindaalo nga batuyiira amazzi kwegamba okusoomoozebwa kungi. Obugagga type kinga tosobola kubeera responsible enough to manage waste. Kati buli mwavu anaakulinaana aba agenda abonaabona kuba gwe wagagga wala n'ozimba ennyumba ya kalina. No? In fact, me, what I think, this thing should not be removed by at our cost. Nanyini nyumba eno ajje yalina okuyinkalinga cost y'okutwala ebintu bino. So who is the owner of this place? Town clerk, who is the owner of this place? Now, me, I am not going. It is these people. You can have them. They are blocking the drainage. Or you have to move and notice at his cost, maybe at his cost. This is the impunity of the highest order. You are having these poor people here who are blocking our way. Our trucks can't get here. How do you expect us to clean this place? So I want you, the RCC, and you can provide the trucks with one. Now, no clearing the drainage here. At his expense. Okay. Okay. But when are you doing it? You are doing it to me. Let's have this cleared at his cost. Yaleta abantu abajje baba blocking ekubo elole emotoka tesatuuka wa sigala gamba abantu kwetika bintu bino paka eri yasula intentionally. He's the one going to incur the cost of loaders, the cost of obuveera obugendo bitiko okuva wano emotoka tujazimu naye nga ye akoze enkarinze. So ekyo nawe ojja kuyambako town clerk amugambe enkya ebintu ne drainage yaziba alina gisonga kuba amazzi tegatambula ate kazampo yenna amuyamba. Webale nnyo mukama wange katono. Idi ne pipe z'olabyo eziyiwa amazzi. Oda gye bagenda okuwa enalokanga akola odo. Pipe ze eziyiwa suwe n'amazzi nazo azikoleko. Naye bw'aba tabikoze balaga enkyasi byagala. Kubanga bwe tunaagira nti abantu baleta kasisi ne bayiwa mu bantu. Kene tujja ne
tubagirawo nga tebategedde bulungi ne ssente y'omusolo egenda nga temmotoka zijja ne zikola omuntu n'enkyajja bizaawo kati ateekemu ssente ze azigyewo tetujjamuwa emmotoka naye tetujja bisomba jja biteeka kuba yaziba ekkubo emmotoka yetuuka Kasasiro. Twebale nnyo mukama waffe Executive Director. First of all nkwebaza olw'obukulembeze bwo obutaddewo enjawulo mu kibuga Kampala okuva lwakwata enkasi. Twakuwandiikidde mu kaseera mpawe kaaga katono nnyo naye n'osobola okuvaayo okutuyamba ofiisi yaffe nga RCC n'amagye tukola brigade nga bwe twetegekera enkola ya taheresita nga amagye gakuza olunaku lwagwo gaddiza eri abantu tuyita corporate social waste. Mulundi guno omukisa gwakutte bwaliise ku parish omuli akatale ka Kabaka mu division yaffe n'ey'Ekawempe. Executive Director twamuwandiikidde mu kaseera katono naye n'arespondinga n'atuwa emmotoka n'atuwa ebikozesebwa era twagala okukwebaza wamu ne division y'Ekawempe wano town clerk waffe mwami Lwakabaale ne ttiimu ye tutambula bulungi okutwalira awamu. Kati ku ky'omugagga oyo nange ndi omu ku bantu abayimirira n'abanaku saagala jjogo ly'abagagga era bangi mbalwanyisizza. Town clerk agenda kumuwandiikira bw'atateekinga action ffe nze nja kuteekinga action kubanga enforcement njirina. Tetujja kukkiriza kujooga bantu baffe. Mwebale nnyo mwebalire nnyo. Erinnya Kagenyi Luka RCC Kawempe. Ennyala gino abantu abagikozesa bafaayo okuteeka mu buvunaanyizibwa nti bagigogole bagitereeze. Abantu beefiirayo omugamba nti leeta akasente tayagala kaleeta gambe kyekireeta obuzibu bwateetatinga abaliira wano nga kuba akasoma baliira wano mutuufu bwatunyigiriza bwatuwunyirira naye olya lwakuba nti oba tolina kyakukola kubanga eno abafumbire eno nabo akasente bakendeezaako ku mmere. Abalala emmere gye bagabira 3,000 olusanga bagigabira 2,000 kati naffe netujja olwokuba nti layisi naye nga tweyagala batulafikira bulungi wano. Mbadde tusaba ti gavumenti singa etuteerayo obuvunaanyizibwa netuyamba ku bintu nga bino omwala negwongerako ku bugazi wamu ate kirabika nti oluvannyuma lwa mwezi oba kitundu ky'omwezi bayisaamu okugutereeza kubanga guno tubadde tubagitereeza nga batereeza eri eno tubajjaayo. Tulabanga mulimu abayiwamu ebyoya by'enkoko ne kasasiro. Kituufu bonna abakolerere bonna bayiweemu kubanga olaba nti baba balina balala wakuyiwa tebalina bidulaamu balina biki era aba balina kuyiwa wano. Ne ttiimu yo n'abakulu abakulira ejje lyaffe erya UPDF twagala okusaba otuuse okusiima kwaffe eri akulira ejje lya UPDF okusobola okuba nga yakkiriza tusobole okukola clean-up eno mu division yaffe ey'Ekawempe era mu katale kaffe kano akawano. Batako okwebaza RCC, Deputy RCC w'Ekawempe eyatutuukiridde ng'atutegeeza ku nteekateeka eno nti mwetaaga okutujoininga waffe okubajoininga tukole omulimu guno era ne town clerk wange abamu ne director wange wa public health abasobodde okuba nga badiployinga emmotoka n'okulaba nti abalongoosa abantu baffe abalongoosa. Puroguramu yaffe ey'okulongoosa tusanze okusomoozebwa nga kwo kuleetebwa ku bintu yennyini. Kituufu ng'ekitongole era nga UPDF tukwatidde wamu okusobola okujja okulongoosa community eno naye bannaffe abali mu community balina okuba responsible enough kubanga bwe tubagamba bulijjo okumanejinga Kasasiro okutandikira ku ggwe amutaddewo. Kati bw'otunuulira nannyini kizimbe nga kino Sky City okuba nti osobola okuzimba ekizimbe ng'ekyo naye nga tolina wooteeka Kasasiro eyo eba irresponsibility. That is kyetuyita impunity okubanga tolaze maanyi ga bugagga bw'olina osobola okuteekawo emyaliiro emingi naye nga totaddeewo wooteeka ki Kasasiro n'oddira Kasasiro w'ekizimbe ekinene n'omuzza mu bantu ate nga n'amakubo agatuukawo omuteeka mwagaziba. Kati ne bwe tuleeta emmotoka zino emirundi 5 wiiki
eyo kasasiro aba tasobola kuva mu community. Kiba kitegeeza ki? Yamba gavumenti naye ekole ki? Ekuyambe. Kuba kaakati gwe bw'okwata kasasiro n'omusuula emmanju oyo tasobola kutuuka n'omusuula muwala n'oguziba, kiba kitegeeza nti abantu abaavu abali wansi wo bonna baleetedde obuzibu. Kaakati ye town clerk mulagidde ng'akolagana ne RCC, omuntu oyo enkya agenda kwesa ssente ze okusitula ebisasiro ebyo okuva emmanju we okubireeta ku mmotoka ezinaabitwala. Era bw'aba takikoze olunaku lw'enkya ebinaddirira talina gwakola ki? Gwanenya. Kuba kino kibuga abantu abajjamu bajja kukola ate omulamu yakola ki? Yakola. Tetugenda kukkiriza impunity efaanana bwetyo, kubanga community ogiteekako obuzibu obwo tebalina bwogerero lwakubanga gwe wakeera enkya n'ozimba ssente z'ozifuna ate okyafuwaza ekibuga. So ekyo kibadde kintu kibi nnyo kye tusanze mu community eno, naye era n'abakatale tubakubiriza okubanga bakuma obuyonjo ate nga baawula ki? Ebisasiro bitwanguyire okubijja wano okubitwala gye tulina okukola ki? Okubitwala. Nyongera okwebaza no alimu emitendera, alimu ebivunda, alimu ebicupa, alimu ebiveera. N'olwekyo tubawa amagezi nti nga KCC bwe bagamba nti yawula ebivunda biteeke byokka, ebitavunda nabyo biteeke byokka, ate n'okumanya nti kasasiro oyo asobola okufaako obulabe singa oba teweeyonjezza. Ge magezi amatonotono ge nandibawadde. Lieutenant Colonel Jemba Sejemba, ndi Brigade Commander owa Tokola 1, atwala ekitundu kino. Nduumira Kampala yonna ng'oggyeko eggomolola emu eya Nakawa, n'entwala Wakiso yonna ng'oggyeko municipality emu eya Kira, naye nga nsinziira Kawempe awo UCT. Naye si mu kino kyokka, KCCA nti buvunaanyizibwa bwabwe, kubanga ffe tetulina bimotoka bisobola kusomba kasasiro ono, naye KCC tugitwala nga strategic partner nti weeteri naffe eddoboozi lyaffe terisobola kuvaayo, ate tusobola kuba kyewaggula okujja okusaalimbira mu matwale ga KCCA, kubanga ffenna yetutwala sebo. Enkolagana eno tesoose leero era tegenda kukoma leero, nga bwe nakugambyeko nti luno lunaku lwa ttale 6 lwe tujaguza buli mwaka. Okujaguza kwaffe okukulu kuli mu Western Uganda, emikolo emikulu gye gibeera gye kigenda okuba egy'omwaka guno, era nga simu yaffe egamba nti defending the gains of the revolution kyekituleese wano, naye nga tubaawo buli mwaka. Omwaka oguwedde twali Lubaga, omwaka guli ogwaggwa twali mu katale k'okutaano. So kino si kyekisoose era si kyekisembyeso.